Haleluya. Mukama ibazibwe nnyo njala kubalamusaako nnyo maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Mwasibye mutya abangi abalala mu mawanga ag'enjawulo, anzikiriza nga Mukama abakumye bulungi. Njala babuuzaako nti mwasuze mutya, mwasibye mutya kusinziira wa wonna wooli. Nebaza Mukama ku lwammwe mwenna, maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Kansooke mbategeeza ensonga zino. Waliwo ekifaananyi ekiri waggulu awo, kuliko President Lanek. Lanek ono basajja nno badde baludde ku siini. Mbajjukira edda tukyali baana bato, ebiseera ebyo nga bamantini Ssekku. Kati bamantini Ssekku ate basajja ate bakulu ate kuba Lanek. Nzijjukira ebiseera ebyo. Waliwo mikwano gyaffe, waliwo mukwano gwange awayitibwa Steve Mandela. Abonna abaana bakuŋŋaaniranga awo ku P5 ebiseera ebyo Christian Life Church. Ebiseera ebyo nga waliwo Musumba Songa, waliwo Steve oyo Mandela kansala, I salute you yonna gy'oli. Waliwo Steve oyo baalinga balina group yaabwe baabiranga beeyita ba Spoken Truth. Steve alina eddoboozi ddene, one of the big men I respect in Jesus mighty name. Abasajja abayimirira ne bakozesa eddoboozi lyabwe ne bayimba ennyimba nga zirina omwoyo omutukuvu, nga bali so well organized. Munjukiramu omukulu mbali bamitanga Emma. Steve yonna gy'oli onaba owulidde eddoboozi lino, Emma yaddawa ba Spoken Truth forever bayimbanga abasajja abo nga Steve oyo alina eddoboozi. Mandela musajja kati mukulu akuze, ndowooza alina n'abaana bawera, ndowooza kati 10. So twebaza Mukama ku lwa byonna. Then bafandela neeka abo ne bajjanga, sagala nnyo kubagenda nnyo wala nekimba mumanya nti I've been there, mbaddewo nga mbalaba buli kimu. Lwakuba nze omuntu atatera nnyo kwagala kwerapiisa mu bantu, mbeera nnyo undercover naye nga everything mbeera mbigoberera. So kakati Fande Lanek alina ensonga zali mu kunywa, nenze zino ensonga zimbadde nzijanga nga mbabuulira. Number 1, kansooke nkuwa eddoboozi lya Fande Lanek president, mumuwulirize then mbeeko ensonga zentangaazaako mbabuulire ekirwadde wawe ekiva. Mumuwulirize president ng'ayogera. Lanek oyo. Tukoye ababbi b'ennyimba, bino ebintu twali tubiwulira mu Bamisiri eri, nti gundi yabbye oluyimba lwange nga tetubisuubira kukya mu gosipo. Tukoye ababbi b'ennyimba, kiddamu tukoye ababbi b'ennyimba. Lwani lwa Chantal, lwani lwa Lena Price, lwani lwa Chantal, lwani lwa Lena Price. Tukoye abayimbi abanene, tukoye okubba ennyimba z'abayimbi abasituka, ez'abayimbi abato. Enough is enough. Kakati tusoke tukomekawo katono. Mayinzi bwenti bwe njagala okukola ebintu byange, mugenda kuncawa, mugenda kunjagala. Nawo teri muyimbi muto, teri muyimbi mukulu mu ministry. Kati abo obuzibu bwe buli nti abantu bano mutandika okuba weeyinga, ono muyimbi muto, ono muyimbi akula, ono muyimbi muto. Mukama affe bazibwe nnyo. Nedda ekyo si kirungi. Eno nga ffe gye tuli nedda, abo bonna baweereza. Mpozi oba oyagala bageraageranya mu buto bwabwe n'obukulu, waligambye nti ono ebbanga lyamaze mu ministry tono kuli ono, kimufuula okulabika nti nno mukulu mu ministry. Naye gye bakivugira bakizza, bakivugira mu ba upcoming, nti ono upcoming, ono kati mukulu ku ono muto, mu ngeri y'okugeraageranya ekirabo, wabula si mu kugeraageranya ebbanga ono lyamaze mu ministry. Kati waliwo problem nene nnyo. Tugende maaso, wuliriza. Njagala munyambe munjajingireko wano.
saagala kwefuula nnyo jaji naye njagala munyambe kubanga njagala mube n'ekisa ate ekisa nga kya mazima. What happened to the Holy Spirit writing for you songs, you gospel artists? Omwoyo omutukuvu yalagawa yadduka. Kakati kwawulidde ng'ayogera gospel artists, you gospel artists, omwoyo omutukuvu yaddawa. Juzi mebegakawo Levikson yali abategeeza n'abagamba nti bituyimba biweddeyo, kwe kugenda nabba tune ya Diamond Platnumz n'ayimba ne Mick Wine. Amina. Kakati olwaleero afande Lanek ekintu kino manyi lwaki kiba zitoweredde. Ensonga ziri 2-3 wamanga. Afande Lanek mu mutaginge. Number 1, mwalemerera okutuula wansi okutereeza ensonga zino nti mwalemerera okwawula industry ne ministry. Ne mulemerera okwawula an artist ne minister. Kati artist ebyo bye babeeramu. Kati bye mulimu kuzimba, mwe muzimba artist, muzimba fame ya muntu kulabika ng'abeera ku chat, tava ku chat, buli kaseera abeerako. Kati kye kizibu. That's why nti muba grading nti ono gwetuwa gospel artist of the year, ono gwetuwa song of the year, ono gwetuwa upcoming, ono si upcoming. That's why nti ebintu bino bitambula nnyo, bitandise nti program eriwo enene. Juzi nina eddoboozi nina amaloboozi mangi nnyo ge nnina, agamu saagala kugata olw'ensonga nti nina ebintu bye saagala olumu ate kulabika nti nonjolesa gye muli. Kati nina eddoboozi erimu lye nnina erya Titus Kuteesa nga ye akulaga nti akukozesa okulabika nti abaako byayisaawo ye nga ye Kuteesa. Era akulaga nti akulaga nti alina stanti z'akola naye ng'aziyisizamu ggwe olw'okuba nti nayagala kubaako kyako, ayagala kubaako waayita, ayagala erinnya liwanike. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So Katemba ono yenna agenda mu maaso, manyi lwaki? Kubanga abaana bano mubazimba nga ba artist. System eriwo eri mu kubavuga. Basika ebaza eri mu industry okubajja mu ministry. Kati Lena Price oyo nali nazira dde okwogera ku linnya lye. Lena Price mebegakawo yavaayo n'agenda n'akola interview ne SB4. SB4 omuba temumumanyi nga mumulaba bulabi oyo. SB4 agent mulamba, ayina ensi gy'akolera, ayina altar gy'akolera. Kati wendaba Lena Price ng'atudde ali mu kunyumya ekiboozibozi ekyekisiru ekitalinayo musambwa simanyi biki. Yazimba oguboozibozi awo ng'agala gutambule. Yoyo mulaba negundi amusponsorinze simanyi ono Kabaata. You get my point. Kati yeyo yina kiki kye banoonya, baagala relevance mu ekyo kye bali mu kukola naye nga bakinoonyeza ewantu ewakyamu. Kati oguboozibozi bwe yasuulawo nga tegukola makulu wadde nga gwa kisiru era kuba kumulinaana babukubi mpya terere mu layini. Kakati era ogenda okutunulira era alina oluyimba lwe yakoze naye oluyimba lwe yakoze simanyi bamuengage nze, simanyi kati ali engaged, simanyi kakati bamututte, simanyi bamupropose nze ngenda okulengera ne ku Salt FM. Simanyi ono omuwala ono kanakaola ke bayita Dola Jimmy's, simanyi Dola Jimmy's. Program namba bali ku Lena Price mubamu propose nze engagement ring ebifaananyi babyekubisiza. Kati babeera zonna bakola stunts okupulinga attention y'abantu mba alina oluyimba lwaleeta olupya yensibi ebyensibi bali mu kukola. Yemu ne Levikson ng'alina Desire Luzinda mbu agenda kuwasa Desire Luzinda, kumbe baagala kuyisa oluyimba nakulanga Kivulu. Kakati kasasiro oyo yenna yemumukwala ne mumuzinga muti kyekintu kye ndi mu kubagamba right now. Muddeyo mu ministry, industry muzeesonyiwe. Muddeyo as a minister but not an artist. Bino mbibagamba naye temuwulira. Omulabe wammwe abakuba temumumanyi bwe buzibu buliwo. Ate bwe tujja okwogera nammwe ate ffe mutuyita balabe. Naye omulaba abakuba mu 100% sure temumumanyi. Nze Nicholas. Omulaba abakuba
temumumanyi.